Kadama TV twagala okubagamba nti Abawarabu balina amagezi ge batandise okukola nga bw'ogenda ku office n'abeera nga ye akyakwagala n'obeera ng'odduse mu nnyumba ye asala amagezi gonna n'oddayo. Amagezi mangi ge basala naye olwaleero ge ngenda obaleetera ge ga Kadama ono eyadduseeyo n'agenda ku office. Bwe yagenze ku office naye boosi we engeri gy'abadde akyamwagala yagenze n'afuna Omuwarabu munne ne yeefuula amuguze. Bwe yamuguze yakozeyo ennaku 3 zokka agenda okulaba nga bamutwala bamuzizza wa boosi we gye yava. So bannaye Abawarabu mulina obbeegendereza nti bagezi ajja wano yeefuula atakwagala atakola ki n'abeera ng'akuvuma naye nga muli mutima akimanyi nti empisa ze embi gwe wekka azisobola kuba bangi ababeera bamudduseeko. So Kadama ono agenda kubeera ng'atunnyonnyola kiki ekyabaddewo kyazze kitya naye nga kiri nti ennyumba mwe yadduse boosi yennyini yafunye Muwarabu munne n'agenda n'amugulayo mu nnaku 3 ng'amaze omulimbalimba nti agenda kukola wali n'amutikka n'amuzza mu nnyumba ye nnyini. Katusooke tuwulize Kadama ono atunnyonnyola ebintu bino byabadde. Abadde ne munnange amukuba embooko ezabuze omutta. Nange omusajja n'ankambuwalira awo n'akambuwala ng'amugamba sinjagala kunkyusiza nnyumba. Amala n'akkakkana ne tukola ddiiro n'aŋŋamba Farida we nkukuba guma. Nga mmanyi munnange tukoze ddiiro tugenda kukola. Ne banfunira saponsa mu nnyumba. Banfunidde saponsa naye saponsa ate gwe banfunidde nakozeeyo ennaku 3 naye nabadde tugenda mu mmotoka nga ndaba ayogera ne boosi wange jjukira essimu ziyisaamu amaloboozi. Ayogera ne boosi oliko yabamanyi tetumanyi Luwarabu. Ayogera ne boosi wange ne neebuuza ye ne ngamba naye sibanga bye bino abaana bye banyumya kituufu nga bye ndimu. Sirina option sirina ki ne ŋŋenda natuuse amaka malungi ne ndowooza nfunye amaka amalungi. Naye natuuse nga mbagamba naye ndi mu lugoye lumu luno. Ensawo yange mugireeta ddi? Nenkeera. Kati leero omusajja waŋŋambye yeeri mu maka n'aŋŋamba Farida biki naye nga yangulidde ddala ku ofiisi n'awaayo bulungi ne ssente. N'asayininga n'aŋŋamba oyagala bbanga ki? Ko nze engeri gye ntambuddeko omwaka kanyongereyo omwaka ki gumu. Ne mmaliriza ne tugenda ewuwe naye ntuuka wano ŋŋamba ensawo boosi agambye ogituwa agambye tugende agikukwase. Ne nsooka ne mbagamba oyo omusajja nga olaba ne ku ofiisi yankubiddeyo naye kati bwe tunaaba tumiitinze tanzite busi nabagamba nedda tulina abaana batajja kukuba biki tugenda kwogera bulungi. Ko nze kaale tutuuka mu wabweru wa gate nga ndaba emmotoka zipaakinze nga ndaba omukyala ayipaamu amanyi oluzungu nga twogera nga ngamba biki nga ankwasa emitwalo 10 ngamba buzaza ki ko boozi atukolera wano Adaaya. Ko nze Adaaya nze kaale kati nabadde ndi wano badde ndi awo nga banvuga banzizza ate tebanzizizza mu nnyumba bennyini abanguze ku ofiisi be banzizizza mu nnyumba gye nabaddemu. Kati awo simanyi yonna Kadama TV simanyi kuba kati bwe ŋŋamba okuddukira mu nnyumba simanyi kyakudda. Simanyi agenda kuntaasa kudda Uganda naye kati ndi mu matigga. Kontrakt yange okuzaayo emyezi 8. Kati omusajja yategedde ng'alaba nkakasizza ofiisi nzira kuba twasookedde ku poliisi n'embuuza oyagala tukuyambe kikoze njagala kudda Uganda kuba sino lisoose nga tujja no ku poliisi. Kati omusajja yategedde ebya poliisi nga alaba nga ndi siriyasi n'ayoka ntiisatiisa ku ofiisi n'aŋŋamba nga wagenda okansolinga paasipooti yange biki ne mugamba gikansolinge yalabye nga nekyo ndi siriyasi n'aŋŋamba ogenda kunsasula ko nze okusasula nja kusasula ne mubuuza n'ambuuza ogenda kunsasula nti ne mugamba abantu bange bajja kuweereza ssente oba oyagala kukola ki kusasula. Kati kwe kuŋŋamba mpa paasiwaadi yali yampa essimu
nangamba nakuwadde ekirabo owezezza omwaka nangulira essimu kati yali yampa essimu kati naginzijako kati adda nsaba password yankubye ku office yankubye ku office nasaba password enkeera we yazze ne bana abasajja ne beefulanga abanguze Mr. Kadama nategedde mbu bano abasajja be bamu badde beebuzaabuza ono akuba kati nabagwiriddemu nga tuli mu mmotoka ng'akuba akafaananyi k'empandisa aka password y'essimu ng'akakuba ekifaananyi ate akaweza nga banyumya nga nabaleka be bamu kwe kumbuza ayagala ebyokulya ne mugamba yasoose kumpa keeki ne mugamba nedda nzikuse nangulira ebyokulya ne mbigaana ne nga kati bano baleka be bamu naye natuuse mu maka ge ng'era sibitegeera namugambye nga okundeetera ensawo yange mugamba ndeetera ensawo tukubire ofiisi tagikubira paka we yaŋŋambye ensawo gundi boosi we yaginya tugenda oginoone eyavuddemu nga nsanga mukazi nga nnyinyonyola biki nagambye kati nzire mabega nzire maaso kuba n'ennyumba gye nneesibamu tebaagala mukozi bo baadde bazannya ddiiru yaabwe nalinnya bulinnya mmotoka ndaba ekiddako era we natuuse wano ng'omusajja ampa ebirabo ng'ampa pafyumu biki ebyo twala tugende ng'anziriza essimu yange ng'akwata n'emitwalo 5 neryo ennyumba gye nabadde banfunidde nga okukola naye nga bakwata emitwalo 10 nga bampa Mr. Kadama kye neewuunyizza ku nsi nakigambyeko ofiisi eyandeeta e Uganda omusajja oyo mwennyini lunaku lwe bangaba omusajja oyo namugamba nangamba bulungi nangamba Farida bakusasula essente zo konze ekaale nanga kirungi ogenda kyusa ennyumba naye toddamu kudduka mu nju namugamba nadde sirina kyakukola nga omusajja ankuba nentambula neŋŋenda nga manye ab'e Uganda bategedde naye kati namugambye ebintu byakyuse banzizizza we nali tannaba kunzizamu message tannaba era nnoonya magezi nkoze ntya kubanga sirise kiwa nnyo ogulowooza n'omusajja apanga kaki oyo Kadama muwulidde ng'ayogera engeri gye bamubuzizza boosi yennyini oba nnyumba yennyini gye yadduka ate era gye bamuzizza kati mwegenderezenga nnyo ofiisi zino ye Kadama agamba ofiisi yabadde ekimanyi bulungi nnyo nti agenda kudda mu nnyumba eyo tetukimanyi nnyo oba kyekyo oba si kyekyo nejjukira nti boosi we yakozesezza muwarabu munne neyefuula nti azze okumugula ate bwe yamaze omugula yagenze ennaku 3 mu nnyumba eri gye yabadde akola nabamuwayo emitwalo 10 ate olwamaze ne bamuzza mu nnyumba yennyini gye yadduka so ekintu kino tekibeera kituufu era simanyi amateeka ngeri gye gakiramulamu kubanze mmanyi nti kasita nsayininga nti ngenze kola mu nnyumba ya muntu ate omuntu we nanzijjawo n'antwala mu nnyumba endala simanyi amateeka oba kiramula batya era wano ofiisi we tubuuliza nti singa boosi ng'ono bwe yantwikinze oba bwe yatwikinze Kadama ono n'amutwala mu nnyumba gye mutasayininze ekintu ekyo nga mu ofiisi mukiinako maanyi ki okubeera nga mukikyusa omuntu n'abeera nga adda mu nnyumba eyo oba n'abeera nga adda ku ofiisi kubanze ngambe ebeera breach of contract tukusayininze ogende okole mu nnyumba eyo naye ate oyo akugyewo n'akutwala owalala jjukira nti ofiisi temulina nammwe okwekengeranga oba n'okulaba nti suppose omuntu oyo afunye obuzibu mu nnyumba eri ekintu ekyo aye kibeera kigenda kuddiraku mmwe kubajjukira nti abantu wano wadde bakola mu nnyumba ezo naye obuzibu bwonna obubeerawo ffe tugenda kutandika kukubira n'amasimu ofiisi ye Uganda tudde ku ofiisi eyo yennyini badde muvunaanyizibwako mwe yensi gy'alimu so nze ngamba mwegenderezenga nnyo oba ofiisi mubeere nga nammwe muyina measures oba powers ezigamba nti bw'ojja wano omuntu ate n'omuteeka mu nnyumba endala gubeera musango ate era kimmanyi bwe kityo bwe kibeera nti gubeera musango naye bakadama bangi nnyo abatugambye nti omuntu ogenda mu nnyumba eno boosi yennyini yakugulayo ate n'addamu n'akutunza munne kakitegeeza boosi waba yangulayo miliyoni nga 10 omutero tugamba wagula 13 16 so omuwendo gwennyini omutuufu tetugumanya naye katwogera omutono tibakuguzeeyo miliyoni 6 kati osobola okusanga baboosi ate nabo abakola ssente ng'akugyeyo miliyoni 6 n'agenda ate n'akuguza munne miliyoni 12
so office nga ekintu kino mwali kitunuulidde nnyo naye Kadaamo oyo ali mu buzibu ennyumba gye yadduseemu yennyini ennyumba gye bakoze eki gye bamuzizzaamu ne tujja kubeerawo n'amagezi awo ge tugenda okubeera nga tukola Kadaamo oyo ajja kuvaayo akomewo ku office oba okubeera ng'akomawo Uganda kuba contract ye yaweddeko oba yaggwako just wano abadde akola renew ate renew yakoze mwaka mulamba asigale mu nnyumba embi so mwegenderezenga nnyo ku bintu bye musayininga nabagamba buli kintu kyonna kye baleeta ng'olina okisayiningako gezangako kigaana kuba gwe tewali nsonga lwaki osayininga ku bintu nti boosi oba muwadde kino ekintu bwe kino bwe kiti oba abadelivery bazze nti sayiningako ogamba taliiwo munaakomawo nga bakomyewo tegeera mwegenderezenga nnyo ebintu bye musayiningako